Abatuuze b'e Ssebanda e Mityana baguddemu ekyekango enkya ya leero oluvanyuma lw'okukizuula nti omwana Aisha Babirye abadde yabula okuva mu maka g'abazaddebe yattibwa nasuulibwa mu kabuyonjo. Omwana ono yabula mu January w'omwaka guno era ebbanga lino lyonna babadde bamunoonya. Hussein Kakooza poliisi gwerudde ng'ewenja ku biteeberezebwa nti ye yabuzaawo omwana kikakasiddwa olwaleero nti ddala ye yakola ekikolwa kino eky'ettima. Kakooza yennyini ye yeeronkomye mu b'obuyinza nga bwe yatta Aisha n'oluvanyuma namusuula mu kaabuyonjo, kyokka agamba nti yamutema mu butanwa bwe yali asimba ennyaanya. Kasaanya mu kutuuka mu kutema enkumbi ekinyi ky'okunsimbemu namutemya ne muyubulako mu feesi. Kaabuyonjo eyogerwako nti Kakooza mwe yanyugunya omubiri gwa Aisha esimiddwa era ne musangibwamu eŋŋumbagumba z'omwana. Kibi nnyo era emisango kati akyalina mingi. Twali tunoonyeza abduction oba kubuzaawo omuntu kakati ate gwa butemu. Kakooza yali mupakasi mu maka g'omu ku batuuze b'oku kyalo kino era nga n'omugenzi Aisha naye we yali abeera nga yali yajjawo kuwummula. Kakooza atwaliddwa ku kitebe kya poliisi e Mityana nga poliisi nayo bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza oluvanyuma gulweko omusango gw'okutta omuntu.